Alitwala Kadaga, ani alitwala Kadaga? Cristiano Ronaldo bwe yali mu Manchester United omwo. Manchester yatandika okujungulula ensaayi olw'okuba yo nnene. Ronaldo ng'omukalabakalaba yakirabanga ensaayi teyinza kufiira mu ttiimu olw'okuba nnene, waakiri ng'agenda mu ttiimu ennafu okununula ensaayi. Teyafa ku bunene bwawaava era teyafa ku butono bwagyagenda, naye yayagala akozese omukisa ogusembayo okulaga eyali ayagala okujungulula ensaayi nti ne wootalaba mataala nsobola okwakirawo. Rebecca Kadaga olinda ggwe bubonero ky'okumanya nti awo bakkoowa n'okuba ng'okyaliwo tebakkuumiddewo lwa bulungi bwe wabula kujungulula nsaayo nga n'obulamu bwo bwennyini bwajungululwa dda. Kye kimu ku bivumo by'olina essaawa eno, kubanga omulala ajja akuyitira mu bulamu bwo, maama tumwagala nnyo naye akooye, maama tumwagala mulamu, agenda ajjanjabwe. Kakati ono wolowooleza nti yakkuumira, oluusi nga kkuumiddewo kwongera kukujungululira ddala, nakunafuuyisiza ddala naye ng'okyalemeddewo. N'okugamba obugambi nti oli mu kuvuganya n'amongi akuwangudde omuwangudde still kikulaga bye batakyakwetaaga. Kadaga alina omukisa. Uganda yali emwagadde nga temwagalidde mu kkala mu regioni ye kyayitirira nga si lwa kkala. Kitegeeza Kadaga w'abeera mu kiseera kino y'abeera agattawo. Okimanyi nti Kadaga weesimira entaana buli lunaku? Okimanyi nti gwe akuumye olumba olwagala okukumalawo? Lwaki togenda gye bakwetaaga ove ebajungulula ensaayo, ove w'otakyetaagibwa? Abakadde b'oku kyalo bamanya ti kalenge bw'akwata wali ebeera egenda kutonnya. Kadaga gwe kyoga tolaba bubonero bwonna bukulaga nti wano saaviisezi zange tezikyetaagibwa, nga ne kitammwe bwe yabayise mu miitingi okuwulira embeteza yammwe ng'abaana, ate naye yajjeeyo we wamunnyiriza ggwe muwala we alwana ne muwala we omulala, era osuubire obwenkanya mu taata nga mugwe abaana mwaleetedde ogugwe, era osuubirewo obwenkanya. Kyekiseera Kadaga okkirize oddire abantu bo ng'oli mulamu, dani abantu bokkunoonyaamu ebingi ate ggwe essuubi lyabwe ate n'ofiira awo. Genda gye bakwetaaga, bo bamanyiyo gye bakwetaaga, bajja kukutuusaayo. Genda gye bakwetaaga Rebecca. Olabika tolina kubeera awo, genda gye bakwetaaga. Owangudde towangudde, awo wennyini tebakyakwagalawo. Ne bw'onaawangulawo n'oddawo era bw'oddawo oba tozzeewo ku lwa bulungi bwo oba lwa kitundu kyo, naye ku lwa kwongera kukusaanyizaawo ddala, kukalizaawo ng'ekikoola ky'ataba. Basoga bye balaajanira ti kale maama mumutuddize nga mulamu naye ng'akyalimu ensa, kubanga buli ekikolebwawo baama kyakumutyoboola mukazi wattu. Ono ajja okulwana naye mu mbeera yonna asobola okuwangula mu bigambo, kubanga ye si mwegendereza era yajja kwogera ekimuyisaawo, ate ono alina ekyokufiirwa ebimu abikkako oba atyawo. Embizzi singa olwanagana nayo mu mbeera yonna eba ekuwangudde, anti bw'ogikuba obeera ogivuluza, ebeera ogivuluza ye ebeera enyumiddwa, era bw'ekkuba esigala ekuwangudde. Kakati Anita Amongi n'okulabikira obulabikizi ne Kadaga awo wennyini bwe bali mu kulabikira baba bakulaga replacement nti si ggwe wa kitale nnyo mu maka muno. Omusajja
si kuleeta buleesi mukazi mu kisenge kirala n'akugamba oyo muto nti kyekyokka ekikulaga nti bannange musajja oba nkooye. Nedda, omusajja alina obubonero bw'asobola okukola obukulaga nadda ne bupapya omunadda nabiki okulaga nti si ggwe muganzirwa zza wekka, sobola okufunayo omundi akukira bye bali mu kukola naye ggwe tobiraba. Ate baakuwa obudde bakuteeketeeke naye simanyi lwaki tewasoma bubonero, kubanga bw'obadde okijja ono waaba kibadde akizza era gy'oyise gy'ayise, buli ky'obadde akibadde oba akiri. Maanyi go geeyolekera mu bwa deputy speaker ne geeyolekera mu bwa speaker, yasookera waaliwa tenno muye mu kaseera katono waliwo pulojekiti emuddusa okutuukayo. Kati awo wokka woobadde nga naawe omufuga nawe azzeewo, tebakwagala, genda gye bakwagala. Lwaki ogwa n'ekintu olwedde kiri mu kugwa? Maama ettabaaza yakoleera, maama ffe tujja kuvaluwinga. Bwe baba bakutwala nga kasasiro oli kyabugagga mu ffe, va be batakwagala. Kyogamba olinda bide, kati olinda bubonero ki okulaga nti amataba gajja? Obubonero bwonna bwera gadda maama. Tebakwagala, genda gye bakwetaaga. Tokkiriza nsaayo okufiira ggwe mu kyolowooza ekinene, genda mu kitono onunula ensaayo olage n'ow'ekinene nti nedda wali mukyamu, gwe wali oyagala okunnaabuula.